Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Guno mukutu baguyita There Is Still Hope ng'oluzungu osobola okuba nga otusanga ku mukutu gwe bayita Tish TV. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, twaniza omwoyo omutukuvu ajja afuge mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba n'agamba amiina era amiina ddala. Njagala tulabe ebintu 13 ebikuviirako okubanga towulira ddoboozi lya Katonda bulungi. Things which stop you from hearing God clearly. Lwamuganga siwanga Katonda ayogera tasiwangako ddoboozi lye, wali abawulira ninga tiriri kiriya. Katonda Katonda ayogera oba Sitaani ayogera. Kati wabaawo ensonga Eva Katonda ayogera naffe buli lunaku bulijjo, naye wabaawo ensonga lwaki gwe olemereddwa okuwulira eddoboozi lye oba olemereddwa okutegeera nti Katonda yayogera. Nze kubanga obadde olina kyoyagala okukola, nabaawo muli conviction lw'owulira omuntu agamba no don't do it, okyegera naye nga gwe mu kutunula kiyinza okuba nga kibadde kigenda kukuyamba, kigenda kukuyisaawo, kigenda kukuwa akasente. Gwe nawe oba Sitaani yagala okunnemesa. So twagala tulabe ebintu ebikuviirako kubanga ebikuleetera kubanga tokyawulira Katonda bulungi, tokyawulira ddoboozi lya Katonda bulungi. Ekintu ekisooka kibayita sin. Ekibi bwe kyeyongera okuba nga kiri mu bulamu bwaffe kiziyiza oba kituziyiza okuba nga tetuwulira eddoboozi lya Katonda mu butuufu bwalyo. Kubanga God doesn't abide in sin. Katonda tabeera wali kibi. Kati buli ekibi we kijula obulamu bwaffe, Katonda aba tagenda kubaawo, aba agenda kuvaawo. Kati nawa oba togenda wulira ddoboozi lye kuba aba akuvuddeko olw'okubanga obadde okubanga ojjudde ki? Ojjudde ekibi. So wagamba siwulira ddoboozi lya Katonda, Katonda adda okwogera nange, niyo ensonga emu ku ezo lwaki takyayogera naawe, kubanga muggwe ojjudde ate obutali butuukirivu. Wosoma ekitabo kya Psalms 22 olusooka, Zaburi 22 essula esooka. David also cried out in times of trouble. Nagamba, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from me? So far from saving me? From saving me, so far from my cries. So, wawakasala Daudi ndo yakabira Mukama nga Mukama alinga ataliiwo. Ndoza kaseera ako yali amaze okwonoona okwenda kumukaabani n'okutta ate nnyini mukyala. So waliwo akaseera ngo oyinza okwogera naye nga teri wadde eddoboozi liva eriggulu, towulirako Mukama oba akuzzeemu, nogamba ye kiki? So oluusi tuba tujjudde obuki? Obutali butuukirivu. Ojjukira Yesu we yali ku musaalala, ojjukira waawo n'agamba, oh Lord, why have you forsaken me? Mu Matayo 27:46, kubanga akaseera ako yali yeetisse ebibi byaffe byonna. So ekibi y'emu ku nsonga esobola okuviirako okuba nga tokyawulira bulungi eddoboozi lya Katonda. Ensonga eyokubiri, misunderstanding or kyetuyita wrong doctrine. Bwe obeera mu njigiriza enfu ekuggala amatu g'omwoyo, wrong doctrine. Era buli woba nga otudde wansi w'enjigiriza enfu,
weerabira ebyokubanga ate owulira eddoboozi lya Katonda. Oba eyo long doctrine egenda kumisiriidinga byoteekeddwa okuba ng'okola Katonda abe nga owulira eddoboozi lye mu bulambulukufu ne mu bujjuvu bwalyo, ojja kuba tokyabikola. Ogenda kuba nga wekkiriranya, ogenda tandika okukola Katonda by'atayagala. So kaakano ogenda kuba nga tosobolera ddala ate kuwulira ddoboozi lye. So long doctrine y'emu ku nsonga lwaki tetukyawulira Katonda ng'ayogera. Ennaku zino most of the percentage esinga y'abakkiriza tebakyawulira ddoboozi lya Katonda. Yesu yagamba abayigiriza mwegendereze emigaati gy'Abafalisaayo eyo egisimbulukusiddwa. Yali ategeeza ku njiri, ku enticing words. Abafalisaayo tebaali bakolaki? Bebaali balina. So long doctrine esobola okuviirako okuba nga tokyawulira ddoboozi lya Katonda. Ensonga ey'okusatu, fear, okutya. So hearing from God is rooted in faith and belief. Fear and faith cannot coexist, and they battle for space within us. For we allow fear to take over, then faith gets pushed aside. Faith is from God and fear is from the devil. Okukkiriza ate n'okola ki? Okukkiriza n'okutya tebisobola beera wamu. Kati jjukira Yakobo atugamba faith comes from hearing, and hearing what? The word of God. So gy'okoma okuba nga tokyawulira kuva eri Katonda, okukkiriza kwo kugenda kukubibwa wansi oba kugenda kuvaamu. Ate okukkiriza bwe kukendera mu ggwe, okutya nga kuyingirawo. Awali okukkiriza, okutya tabaawo. Kati buli lw'okuba oludda okuwulira eri Katonda, so your faith is coming down every day. Okutya nga kujja. Okutya we kujja, kuba kugenda kuba nga kukola ki? Kukubira ddala. Osoma ekitabo kya Ssekabaka ekisooka 1 Kings 19:3, tulaba Elijah yali w'amaanyi, yali akamala kusaanyaawo bannabbi ba Baali. Laba ate wayaniriza okutya. Okukkiriza ne kukendeera olw'omukyala yali Yezeberi yali amuyigganya. Okukkiriza kwe ne kukka wansi. So tokkirizanga kutya ne kuba nga kukola ki? Ne kuba nga tekuyingira obulamu bwo. Bayibuli yogera mu Timotheo ekyokubiri 1:7, teyatuwa mwoyo wa kutya, wabula of sound doctrine. Buli lw'otambulira mu kutya, buli lw'ololeeza mu kutya, buli lw'okolera mu kutya, Katonda ne wanaayogera togenda wulira, ogenda bitegeera kuba kutya ablockinga. Okukkiriza kwo kugenda kuba nga kukola ki? N'ekintu ky'obadde osobola okuba nga okiyitamu, otandika okweyaliikirira n'okitunula nga ky'otasobola kuba ng'okola ki? Oyitamu. Ekintu ekirala kitulemesa kituyita doubt oba lack of faith. Buli lw'obuusabuusa, buli lw'otambulira mu kubuusabuusa, Katonda ne wanaayogera togenda kuba nga ate owulira. So God's nature, God's promises are always yes. Ebisuubizo bya Katonda biri yes ate weewaawo. Kati Katonda akusuubira okuba nga okukkiriza okwo nti ye, wagamba nti biri ye, bibeera ye. Naye buli lw'oyaniriza okutya, no, lack of faith, okudoubt, okubuusabuusa, buli lw'oyaniriza okubuusabuusa mu bulamu bwo, kikuleetera okuba nga naye okukkiriza kwo kukubibwa
okukkiriza kwe kukubibwa watu sawa kuwulira ebisuubizo byonna Katonda bye yakugamba oba byasobola okugamba akaseera ako oba tosobola kubanga obiwulira kubanga okubusabusa kuba kumaze okubanga kuggala endowooza yo. Eddoboozi lya Katonda ojja kuba tokyaliwulira. Kale ojja kusoma ekitabo ekya Yakobo. Ojja kusoma Yakobo 1:6 paka ate 7. Kale ensonga endala malala. Amalala gatulemesezza okuba nga tuwulira eddoboozi lya Katonda. Abawezi abasinga malala gabakubi. Bwe gakukuba oba tokyawulira Katonda, experience copy and paste yaba atandise okuba nga ayingirawo akaseera ako. Katonda akyawa ab'amalala. Osoma Engero 6:16 Katonda akyawulira ddala ab'amalala. So buli wokkiriza amalala amalala galabikira mu bintu bingi, by the way, mu njogera, mu ntambula, mu nnyambala, mu neeyisa. Omuntu osobola okumulabirawo nti ono amalala gakola ki, gamwambala, nti Mukama ne wanaayogera okuyitira mu muntu. Kubanga okuwulira eddoboozi lya Katonda si nti gwe beeraawo lyogerere mu bbanga, no. Kana asobola okutumira omuntu, kana asobola okukozesa ekintu kyonna okwogera naawe. Naye buli woba ng'olina amalala, you grade. Kana asobola okuleeta omuntu gw'otakkiriza, omuntu gwe ashawe kanisa, oba omuntu anajja nga ennyambala gy'ayambadde ng'olabira lakyali kasitaani ya muntu, naye tosobola bikkiriza. Naye abantu bonna abeetwaze bawuliriza. Tatunuulira ani aleese bubaka, nnyambala y'eri etya, wabula awuliriza obubaka obwo n'agenda mu maaso ga Katonda n'amubuuza oba obubaka obwo butuufu oba nedda. So amalala kyekimu ku kyokulwanyisa Sitaani kyakozesezza okuba nga tetukyawulirirako ddala eddoboozi lya Katonda. Nagambye ojja kusoma Engero 16 paka 17, osome n'Abeebbulaniya 3 ate olunyiriri olw'15. Ensonga endala, being too busy. Buli wobeera nga weefuula bize mu bibyo buli ssaawa, tolinaayooko obudde na Katonda. You must have that ample time with God. Waliwo olina okubeerako n'akaseera akakkakkamu ne Katonda. Naye ffe twefuula bizi nnyo, anti waliwo ebituuba, waliwo olina okutula, waliwo dirizi olina okutula, waliwo clients olina osisinkana, okitegeera, n'olemererwa n'okubaako n'akadde. Kati Katonda tasobola kwogerera mu makkati ng'ebirowoozo bibiri up and down. Katonda ajja kwogera nnyo bitegeere ng'ebirowoozo byo biri at peace, nga bikuŋŋaanyiziddwa wamu, nga ofunye that ample time, that total silence wakati wo ne Katonda awagenda okwogera. Naye ng'okyabeera mu bigurupu, TV, osiba ku TV, osiba ku ssimu, osiba ku firimu, okitegedde, osiba mu senta, osiba mu bibooziboozi, bisitoole ebitakuzimba, ne weefuula bize mu bintu ebitali bya Katonda ebitagasa. Awo ne wanaayogera togenda kuba ng'okola ki, owulira. Bwe bigenda kuba nga bikuziyiza, ogenda kuziyizibwa okuba ng'okola ki, ng'owulira. Ate Katonda kikyakola ki, kikyagamba. Ekirala kwe kubanga you listen to others instead of God. Ng'owulira nnyo abalala, pasitawo wakugamba ekintu tosobola kuwakanamu wadde. So nakwebuuza kutaka oba pasita bayogera bituufu oba nedda. Ng'olabira nti
pastor byogera bituufu, pastor sawa kulimba, pastor santa sawa mukozesa, pastor sawa kumisleadinga. When you listen to people other than God, then kalani wana yoga atogenda bikkiriza. Second, Church no tegere dobozi ya Katonda. Yesu agamba my sheep know my voice. Yohana 12:7. Naye ensonga etuleetedde okubanga tetukyawulirako ddala ddoboozi lya Katonda. Twebuuza kwalala oli awo olowooza pastor ayogera ne Katonda, bwe tusobola kwogera ne Katonda direct. Bwe tutaggyewo ba third party wakati waffe ne Katonda, then ebintu bigenda kubeera bizibu. Bigenda kubeera bizibu nnyo. So weebuuze, wulirizanga nnyo Katonda okusinga omuntu. Buli we tunaawuliriza nnyo abantu, tugenda kukomekkereza nga Mukama ne wanaabira tetukolaki, tetuwulire. Ensonga endala ignorance, obutamanya. Njogera ayogera mu Hosea 4:6 nti my people have perished due to lack of knowledge. Abantu bange babuze olw'okubula ki? Okumanya. So buli wotambula mu bulamu obw'obutamanya, tagala kumanya your spiritual life, waliwo ebintu ebimu nga tofaayo oli awo bw'okolanga w'oyagala. Ekigede ekyo kijja kuleeta okuba nga Katonda ne wayogera tosobola kuba ng'owulira nga n'eddoboozi walyerabira. Mwe Katonda ayagala nnyo okukolagana n'abantu abajjudde okumanya. Naye abantu abali ignorant, they are victims of the devil. So bwe buli w'onootwala okuba nga tofaayo, oli awo toyagala kumanya bulamu obw'omwoyo butambula butya, ddi weetaaga ki? Ogenda tuka ekiseera nga Katonda ne waayogera tugenda kuba nga okola ki? Owulira. Waliwo kye tuyita spiritual laziness. Ignorance ojja kusoma Ngero 24:3. Ignorance ojja kusoma Hosea 4:6. Kati spiritual laziness osome Proverbs 24:30-34. Laziness, waya abantu abali awo nga beefuula bamugaye. Laziness nga bali awo beenafuja mu nsi ey'omwoyo. Omuntu yali asaba 2 hours n'otandika okwenafuya mpola. Obuzi waliwo ebitunafuya, obuli bwe tumala ku TV, obuli bwe tumala n'abantu ng'oyogera, ebigambo by'omala ng'owuliriza, reading center gy'osiiba, ebintu by'olaba, nfuja okudda waka, bikuleeta okuba nga you're spiritually lazy. Sitaani buli waakulumba akumakinga spiritually lazy but active in the things of the world. Mu birala obeera active nnyo, naye bituuka ku by'oku church ne babuuza ekibuuzo mu kanisa ne bagala olugana emuko tusomere Yokaana 1:12, toyagala oli awo. We must not be lazy. Bwe tukkiriza laziness, oba obugayaavu obwo obutafaayo obwo ne buyingira mu bulamu bwaffe, tugenda kwerabira eddoboozi lya Katonda era tetujja wuulira clearly Katonda nga wayogera. Okuwulira eddoboozi lya Katonda clearly, olina okubeera so active mu nsi ey'omwoyo, nga toli lazy, nga your spiritual realm is busy. Naye twenafuyiza nnyo. Katonda kwagala banafu abali lazy no. Engala social media. That is it. Social media. TV, YouTube, social media zose. Social media esobola okwerabiza Katonda. TikTok esobola okwerabiza Katonda, niweerabira ddala eddoboozi lya Katonda nga omanyira TikTok.
N'enyogerayo n'ekyuka ng'oyogera lu TikTok, slogan eziri ku TikTok z'otambula nazo. Kati w'otaregulating social media, w'otagezeewo okutula wansi neweekubiriza n'oga social media n'ogiwa obudde bwebuti bugimala. Saawa zino okubeera nga ndi maaso ga Katonda, saawa zino nina okuba nga nkola kino, saawa zino nsobola okuba nga nkola kino. Social media n'otagitandika gifuga n'ekufuga, amazima ga Katonda ali mu ggulu oyo ojja kwerabira eddoboozi lya Katonda nga ne waayogera tosobola kuba nga obitegeera. Kuba social media erina olulimi olwayo, ojja tugeesera nga gy'owulira yokka. Era ng'okwata smartphone yo ogiwulira bulungi naye ng'ate Bayibuli tokola ki? Tobitegeera. So social media y'emu ku ngeri Sitaani gy'ayiseemu okutuleetera okuba nga tetukyawulirako ddala ddoboozi lya Katonda. Era nga oba nga social media ekyakufuga okyagiwa nnyo obudde, ankubuulire ogenda kuba nga eddoboozi lya Katonda olirabirira ddala okuba nga owulira engeri kyayogeramu. Ojja kusoma Abefeso 5:15 paka 17. Ekirala, taking your dreams lightly. Abamu ebirooto tubitwala ng'ebyolusaago. Bantu batugamba tebirina amakulu abamu. Ebirooto tebirina amakulu, tobifokasingako nnyo. Buliwo ebirooto by'ofuna otabiwa budde. Ova wansi n'ogamba naye kino na kino kankubuulire tojja kuddamu kuwulira ddoboozi lya Katonda. Yuba ne Katonda ayogera okuyita mu birooto okusinziira ku Yobo. Yobo essuula ate ya 3:14 paka 17. Katonda ayogera okuyita mu birooto. Ate that is the easiest way abantu gyasobola okuba nga bategeeramu Katonda engeri gy'ayogeramu. Naye ne Sitaani akola ki? Ayogera. Kati bintu bingi Katonda byatulaze, byatuwabudde. Etugamba nti hearing God's voice. Alwelo ndigina kubeerawo mu ggulu nga laddu we bwatuka. No, eddoboozi lya Katonda lisobola okuyita mu njiri, lisobola okuyita mu luyimba. Katonda asobola okutuma omuntu, asobola okuyita mu birooto, asobola okuyita mu kubikkulirwa. Kati buli wafuna ebirooto n'obitwala lightly nga tofaayo, then owedde. Katonda ajja kukulabula nga towulira, ng'obitwala tofaayo oli awo. Kama gambe devil ali kuleeta ataaka nga tofaayo kwewuuza. Ofulaba ekirooto ddayo weebuze Mukama. Mukama kino gw'okireese oba Sitaani. So tolina twala birooto lightly, kubanga ebirooto byogera about your future. Bitulaga nnyo spiritually mu biki ebiriyo bitasobola kuba nga tulaba n'amaaso gaffe ago aga bulijjo. So byebyo ebintu ebisobola okuba nga ate bikuleetera okuba nga tokyawulira ddoboozi lya Katonda clearly. Ekisooka tugambye ignorance. Ekyokubiri spiritual laziness. Ekyokusatu social media. Ekyokuna taking your dreams lightly. Ekyokutaano lack of ample time with God. Nitwogera ku sin, nitwogera ku wrong doctrine, nitwogera ku fear, nitwogera ku doubt, nitwogera ku pride, nitwogera ku being too busy, nitwogera ku listening to others instead of God. Sin tugyogeddeko, n'ekisembayo shame nayo esobola okuba nga ekuleetera okwerabira eddoboozi lya Katonda. So byebyo ebintu byolina okuba nga okolako oddemu owulire eddoboozi lya Katonda. Agamba Yesu olunaku olwaleero nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwe. Saasire tali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwe ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kanfumulemuko katono otudda tugenda laba biki ebiviirako okuba nga oli munafu mu mwoyo, causes of spiritual weakness. After a short break. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.